Manager je bali kuseko kale nyawo nawe je bali kunya abaana bali batya ya abaana balungi do mulimu babiri right now abatali fine asoka kingi yafunamu injury amaze omwezi mulamba tugenda mu gwakubiri tazina era tagenda na kusomero afuna injury mu bibi yali happening adda yali yabaaki yali emyaka nga sinamufuna ngamba yali emyaka 5 ena yali akubasama nafuna ile kati yaje wange injury yeddamu nettuka tugenda mu ddwaliro ne bamujjanja bali netegeera then waitawo ebbanga era twageze yafuna omusujja kufuna omusujja era naddamu injury nekolaki nettuka kwa yali tazina kati mwana eddamu nettuka naye tumujjanja beso egenze etegeera ajja kuba fine tugire omusabira mwezi gwendi yesterday Saturday wakane ne bankubira Patricia tali fine fakti yasoose okukubira nemugamba yasobola otiddemukko nangamba nja kuba fine nangamba kale kati nazemu anti waabwe nankubira abeera waka nangamba Patricia tali okay fakti nawadde nze emmotoka ngeri mu garage nemugamba linnya boda tugenda nemugamba nenkutwala wa boda waffe gwenesi nemugamba genda wakopinge Patricia namutwala ku Malcolm nemvuga nengenda ku Malcolm genda musanze kati namusanze bamutaddeko okusigala kasobola kussa bulungi amala n'ateeramuko ne bamuggyako oxygen nga normalizinga ne batugamba ne bamulifaringa ensambya tebamulifarinze ensambya ne tutuukawo ne bamucekinga ne batugamba nti ne bamupulako tesaawa ez'enjawulo ne bakola omutima nga guli oke amawuge gali fine buli kimu nga kiri fine ekyomubiri gwe n'okusaako nga kuli bulungi naye nga bagamba nga ye asigala akyawulira something ekimuluma muki omulumira awo ng'agamba kuva we yamira empeke waliwo empeke gyeyamira n'agamba nti eyinza okuba yemukutano kubanga agamba katambula ne kadde eno katambula ne kadde eno so obanga yagenda mu kamira akato tetumanyi bulungi kuba ye akiwulirawo tebatugamba ne batulifaringa tugende kuki enakasero so twagenze enakasero ne bamukolako kawe era still ne bakolako test ez'enjawulo kati ne batugamba alina olulimi lw'abasawo oba endoscop naye nga alina otekinga time nga talidde naye kati bamutaddeko awo eddagala biki n'aterera n'atandika okwogera naba ng'ayogera neera nga still agamba akantu awo akyakola ki akawulira naye bo we bacekinga bagamba nti talina buzibu bwonna omubiri gwe gwonna talina buzibu naye problem agamba ye alina akantu kakola ki kawulira ne bagamba tebasobola kukola kintu ekyo nga alina omumala time nga takoze talidde so batuwadde some hours amala okugira so ne batugamba alina okucekinga ba 8 hours ba 10 hours nga talidde kintu kyonna so basobole okukola eyo gundi test bamuteekeyo akantu balabe what the problem is balabe oba waliwo ekintu ekiriwo oba waliwo akabwa oba kati tebasobola tubuulira nga tebamaze kukola gundi eyo right now wetukyali nga right now ali nakasero gyali kyenyongera okusaba abantu baffe mwenna abawagizi baffe mwenna ongera okusabira Patricia tumuteremu essaala abeere ng'assuka ng'awona inshallah abakuumi abasiraamu baagaliza ekisiibo ekirungi basiraamu bannange ekisiibo ekirungi naye neera n'abasaidizi era kusaidia